ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe. Abantu ab'enjawulo bakedde kweyiwa ku Bulange Mmengo okutuusa oluwalo lwabwe. Oluwalo luno lutikuddwa Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga. Ssaabagabo Katikkiro wano wasinzidde n'akubiriza abaami abalondeddwa bajja obutakulembeza byabufuzi mu bukulembeze bwabwe nga baweereza Kabaka. Mu Buganda abatwagala naffe betwagala. Twagala abawagira enteekateeka zaffe oba za luwalo oba mupiira oba mwanyi kalonda yenna kuba kati ononkiikirira biki nga byenjagala tobimanyi nga n'obyagala tobyagala. Ono era asabye abakulembeze okuwuliziganya n'okkolera awamu bw'aba nga baagala okuwangula okutuusa n'okutuukiriza obuweereza bwabwe eri abantu ba beene. Bwe tutakola na bannaffe ne twemalira buli nsonga ekivaako nga tweyimba mu bye tutasobola, okwo kwe kwasa ebita Abaganda kwe baali bagamba. Abakubiriza bulijjo okwebuuza baleme okwefuula bannakyemalira okwewala okukola ensobi mu bukulembeze bwabwe. Era Omuganda agamba nti omuweesa ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa. Teri kuffe bakulembeze amanyi buli kintu. Buli nsonga eguddewo nga yeddagala yalimanya abeera alimba. Oluusi omuntu asembayo wansi yakuwa amagezi agakujja mu kizibu. Okuwaŋŋana ekitiibwa awatali kwesosola, Katikkiro agamba nti kiyamba nnyo mu buweereza. Bwe tuba mu bukulembeze tuweebwa ekitiibwa, kyokka oyo aweebwa ekitiibwa y'asooka okukiwa abalala. Okuwa abalala ekitiibwa kitandikira ku bantu abasookerwako nga kano akagero ke mbabuulidde. Era omutongole anaafuna ekitiibwa abeera awo abanaku ekitiibwa mu kyalo kye. Abaliko obulemu anaafuna ekitiibwa ayiga ne bakwata abaana abato. Era anaafuna ekitiibwa alina okumanya nti ekitiibwa tekikakibwa. Talemye era kubajjukiza kubeera bawulize eri ababali waggulu okwewala okudobonkanya entambula y'emirimu. Omuganda agamba nti agatawulira mukama waago. Buli omu bw'akola ky'ayagala olwo tuba tugenda kudobonkanya emirimu gyonna. Era ekiva mu ekyo kavuyo. Mu Buganda Katikkiro alambikibwa Ssaabasajja Kabaka. Minisita ng'ow'ekitiibwa ono alambikibwa Katikkiro. Ow'essaza alambikibwa minisita. Ow'eggombolola alambikibwa ow'essaza. Ono era ayagala abakulembeze bano babeere ekyokulabirako eri abantu be bakulembera. Be tukulembera bwe batatuwa kitiibwa era tebayinza kuwulira bye tubagamba. Naye ow'eggombolola alina omusirigo gw'emmwanyi, alina olusuku, abaana basoma. Lwaki abantu tebaawulire nga abalambise nti banaye mukole kino Kabaka ky'ayagala? Mu luwalo olwaleero obukadde obusukka mu 25 bwe bukuŋŋaanyiziddwa. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.